alabye nnyo era asaaliddwa omwezi gwa Ramadan gwe gunaasangawo n'atasaala tarawih. Era emizikiti egy'enjawulo egimanyi obukulu bw'omwezi gwa Ramadan banoonya abasomi ba Qur'an abalungi abagisoma obulungi era nga balina n'amalumuzi amalungi. Ekyo nga mbaka sallallahu alayhi wasallam akikubiriza. Yakubiriza abasomi ba Qur'ani okubeera nga Qur'an bagisoma maloboozi amalungi. Yagamba laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Mu hadisi mulimu okubiriza Qur'an ojunda okugisoma mu ddoboozi eddungi, kubanga eddoboozi bwe libeera eddungi lijongera kubeera nnungi. Ekyokubiri omugaso ogulimu nti bw'abanga asaaza abasaaze banyumirwa ekitabo kya Allah era ne kibasobozesa okuyimirako ekitundutundu ekinene olw'okunyumira eddoboozi ne batakoowa okusinga alina eddoboozi nga si ddungi. Ekyokusatu empeera ezifunibwa olw'okuyimira n'okunyumirwa ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba laqad utitu midhimara min mazamir ali Daud. Naweebwa jimu ku mirere ejaweebwa abantu ba Daudi nga nakyo husnu sawt yali eddoboozi eddungi Allah lyamuwa. Allah subhanahu wa ta'ala aliyawa Nabbi Daud eddoboozi eddungi bwe yasomanga Zabur n'ebinyonyi byabeeranga ku muti ne bitebenkera nga buliza eddoboozi lyeddungi. Kati ne mbaka sallallahu alayhi wa sallam yaweebwa ekyengera kya husni sawt eddoboozi eddungi. Nolwekyo ekyo emizikiti ekikola kimu ku birungi ebizza emizikiti obupya. Tubakubiriza baganda bange, Allah gawadde obusobozi n'amusanzawo Ramadan afuba okulaba ng'ayimirira tarawih naddala emabega wa imaamu. Olwa hadisi mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam egamba man qama ma'a al-imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyami layla. Omuntu bwayimirira ne imaamu ekyala y'ekiro paka imaamu lwamaliriza, Allah amuwandikako empeera za swala nga amuwandikako empeera za muntu ayimiridde ekiro kiramba. Teekateeka ddala emizikiti egirina nga nonteekateeka nnungi walillahi alhamdu okubeera nga batekola enteekateeka okusibulula abasiibi. Era emizikiti egirina enteekateeka ennungi bawandika jadawil timetables ne nga bataddeko butya banasibulula buli lunaku, era nga bakubiriza abagagga ba ahlul amwali Allah byagulirawo buli aina yekwate ennaku oba ennaku 30 oba ennaku 20 oba 10 oba 5 oba lunaku lumu afune ku mpeera z'okusibulula abasiibi. Wa hadha khairun, ekyo kirungi nnyo kuba ine maali okusibulula, era bimu kubiraga enkizo n'obulungi bw'omwezi guno ogwa Ramadan. Newankubadde abantu kulembera basibulukiranga waka oba buli muntu asibulula nga gwasobodde, n'olwokuba nti abasinga abakozi ba mu kibuga okubasibulukira ku mizikiti, tukubiriza buli enna alina kyalina obutafiirwa bulungi na mpeera za kusibulula abasiibi mu mwezi guno gwa Ramadan, kubanga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba man fattara sa'iman, omuntu bw'asibula omusiibi kana lahu min al-ajri, Allah mwempeera empeera ezenkanakana ezo yasibye nga ate nasibye takendezebwa ku mpeera ye. Bulungi bungi obwo. Ebyo nsubira ku alidina wano ku masjidi alidina webiri mwina abasomi ba Qur'an abamu ku bakyasinza okusoma obulungi. Tubakubiriza mujje musaale ate n'okusibula musibulula mukoone no kubagagga bannamwe bumanyi bajje bafuna obulungi obwo. Emizikiti y'abalala girina enteekateekera eza durus, kubanga wakati wa magaribi nekyo tujja kuba tetukyasoma, naye waliwo enteekateeka emisana kubanga abantu baba updatinga ku kigenda mu maaso mu mwezi gwabwe ogwa Ramadan ogw'okusiiba, ng'okumanya ebyonona okusiiba, omuntu aganywa atya mu mwezi gwa Ramadan, omuntu akola atya, ava atya mu mwezi ng'asonyibwa n'ebifaanaganako ng'ebyo. Omuntu butaba asobola okuva mu mwezi gwa Ramadan nga mutuufu agobolodde era ng'afunye empeera mpitirivu. Ebyo byonna bisomesebwa mu mwezi ogwa Ramadan. Nolwekyo emizikiti girina enteekateeka eyo. Enteekateeka zonna nnungi era zikubirizibwa
naye a'zamu al-isti'dad lishahri al-mubaraka okweteekateeka okusinga ekw'omwezi ogw'omukisa gwa Ramadani baganda bange huwa al-isti'dadu nafsi kwe kweteekateeka kw'omwoyo. Enteekateeka zonna ze ŋŋambye ennungi naye senga tuteekateeka ebyo ne tateekateeka myoyo abantu bagenda kusiiba bave mu Ramadani nga tebalina kibafunye okujjako kulumwa enjala n'ennyonta. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba rubba sa'imin oba oliawo omuntu asiiba oba oliawo musiibi walaysa min siyamihi illa al-ju'i wal-'atash nga talina kyagenda kufuna mu kusiiba kukujjako kulumwa enjala n'ennyonta. Oba oliawo omuntu ajja kusiiba naye nga talina kyagenda kufuna mu kusiiba okujjako kulumwa enjala n'ennyonta. Lwaki? Ekigendererwa kye kyali kya kusiiba njala na nnyonta na kwerekereza mukyala, wa illa teyakyusa mu mbeera ze, wa illa teyayimirako kiro, teyasalako tarawih, teyetaba mu activities zikolebwa mu mwezi gwa Ramadani ezisula okusiiba kwe, wabula n'abeera nga mu Ramadani ajjeemu kusiiba kwereere. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba falillahi utaqa'u minan nari wa dhalika fi kulli laylatin min Ramadan. أخرجه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. الله سبحانه وتعالى أجن سينغو زابد موليرو mwezi gwa Ramadani ekyo akikola mu buli kiro mu mwezi gwa Ramadani, akikola mu buli kiro mu mwezi gwa Ramadani ajja ensingo z'abaddu n'azijula okuzijja mu muliro. Okwawukanako n'abagamba nti okujjula nnyiko ensingo z'abaddu mu muliro zijjibwamu mu nnaku 10 ezikola ki ezisembayo, kubanga esooka ziba za rahma, eza wakati za maghfira n'esembayo etqu minan nar. Naye ekituufu nti omwezi gwonna ogwa Ramadani shahru rahma, mwezi gwa kusaasira, gwonna gujjudde kusaasira. Era omwezi gwonna ogwa Ramadani shahru maghfira, gwa kusonyibwa gw'abaddu nsobi zaabwe. Era omwezi ogwa Ramadani Allah nyula ensingo z'abaddu nga zijja buli kiro mwezi gwa Ramadani. Waliwo Allah mufe Allah bagenda okujjula ensingo za muliro mu kiro ekisooka, ekiro ekyokubiri, niwajjo Allah bagenda okujja kunyula muliro mu kiro ekikola ki ekisembayo mu mwezi gwa Ramadani. Ebyo byonna byetegeeza omuddu atyanidde okweteekateeka ddala abeere mwabo abasaanidde okusiiba era bajja okuganyula mu kusiiba kaabwe baleme kulumwa njala na nnyonta. Wa a'zamu al-isti'dad an-nafsi, okweteekateeka okusinga okw'omwoyo kwe kubanga ddala agenda okusiiba yoyo asaanidde okusiiba. Bafuqaha abamanyi b'obusiraamu abakenkufu mu ddiini yaffe y'obusiraamu balaba nti omuntu alina okusiiba, yenna alina okusiiba alina okuba n'obukwakkulizo butaano. Akasooka al-islaamu, anaasiba asaanidde okubanga muki nga musiraamu. Wa yakhruju min dhalika al-kafir, mu musiraamu bwe tugamba nti asiba alina kuba musiraamu muvaamu atali muki atali musiraamu. Abantu bangi nga bakola ebikolwa eby'abasiraamu naye nga si basiraamu. Mathalan, omusamize taba musiraamu, omusiraamu omuntu akyabya ennyimbe taba musiraamu, abeeraguza tebabeera basiraamu, akyalina ebifundikwa taba musiraamu, akyakkiriza mu nnono taba musiraamu, alina enzikiriza ez'enjawulo ez'ennono imma mu kabaka oba mu baana abalongo abazaaliddwa oba mu nnaalongo basaalongo oba mu nteeka zokka zonna ze mumanyi ezisobola okujja omuntu mu busiraamu, oyo afaanagana bw'atyo ne bw'anaasiiba ajja kulumwa njala na kiki na nnyonta. Lwaki? Kubanga condition esooka tagituukiriza, talina kuba si musiraamu, asiiba alina kuba muki musiraamu. Omuntu asobola okukola ebikolwa by'abasiraamu ng'asaala n'entalabuusi ku mutwe nga kweri naye nga mushiriku, asobola n'okulekako ekirivu n'akendeza n'engoye nga ne muziki tavaamu. Bameka bwe tulabye abatava Makka nga basamiza lulambo? Bameka? Era bameka bwe tulabye batava ku misaalo nga bagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ebintu ebirala? Nolwekyo muganda wange, bw'oba olina kyonna kyokkirizaamu ekyali Allah subhanahu wa ta'ala,
nga weteekateeka okusiiba kyosekedde okusooka okukola kwe kusooka okugyawo byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala n'osinza Allah yekka. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba man swama ramadana, omuntu yenna asiba omwezi gwa Ramadani imanan, ng'ekimusibisiza omwezi gwa Ramadani imaani, wahtisaban, era ng'asubira mpera mu maaso ga Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah omuddu ajja musonyiwa ensobi ze yakulembeza okukola. Dira ogenda okusonyibwa ng'osiibye lwa bukkiriza n'okunoonya empera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe tugamba omusiraamu akkiriza Allah, kubanga abamanyi bagamba nti amanyi bezikiriza bagamba ekigambo Islaamu ne iman bwe bijja bibiri mu bujulizi, al islaamu wal iman biba byawukana. Kyekyo kiba kitegeeza nti obusiraamu baba bategeeza ebikolwa eby'ebiyunga ebirabikako, ate iman baba bategeeza ebikolwa eby'omumutima, nga biza bimeka? Bibiri. Kyokka ate bwe byawukana ne kijja kimu mu bujulizi, kyo kitegeeza nti kino ekiba kiza kiba kiikidde ne kinnaakyo ekirala. Mathalan, omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba qad aflaha, yesiimye, man aslama, asiramuse, wa ruziqa kafafa, n'agabirirwa ekimumala, wa qanna'ahu Allahu mimma ataahu, ate n'atakoma kugabira kimumala, wabula na Allah n'amutebenkeza n'ekyo kyamuwadde. Yesiimye, awangudde. Mu hadisi eyo omubaka sallallahu alayhi wasallam yakozesa busiraamu, yesiimye era awangudde, asiramuse. Baba tebategeeza musiraamu erinnya kamada nga bwasamira, kamada tasaala, kamada akola byaga, bategeeza omusiraamu ateeka mu nkola amateeka g'obusiraamu. Nga n'empagi esooka mu busiraamu shahadatu an la ilaha illa Allah, kwawula Allah mutuufu okumwawula. Katasuubira kuba musiraamu ng'asala ng'asiba ng'ate shahada yandisoose ya la ilaha illa Allah agibuuse. Kubanga bino byonna okusiiba, okusaddaaka, okugenda e Makka, okukola buli kyonna kyokola kibizimbiddwa ku mpagi esooka la ilaha illa Allah, shahadatu an la ilaha illa Allah. Shahadatu an la ilaha illa Allah n'empagi bbiri, okunywezaawo Allah ekanga buli kyokola kikola ku lwe, ate n'ogyawo byonna ebisinzibwa n'ebisuubirwamu ebitali ani Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisi endala omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti idha ahsana almar'u islamahu, omuddu bw'alongoosa obusiraamu bwe, fakullu amalin ya'maluha, buli mulimu gwakola Allah aguwandikako ekirungi nga muze kulongoosa buki? Busiraamu. Bwe bagamba okulongoosa obusiraamu kitegeeza kulongoosa shahadatu an la ilaha illa Allah, oluvannyuma n'ebirala nebigoberera. Kyova olaba ate Allah bayogera ku bukkiriza, abategeeza tosobola kuba mukkiriza nga tobadde muki? Musiraamu. Omuntu amala kuba musiraamu oluvannyuma n'akola atya? Kati Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali akubiriza okusiiba yagamba ya ayyuha alladhina amanu, abange mu abaki? Abakkiriza. Kutiba alaykum as-siyam, mulalikiddwako okusiiba. Abakkiriza abagondera amateeka ga Allah era abeteefutefu okutekola Allah byakola atya? Byayagala. Mulalikiddwako okusiiba kama kutiba ala alladhina min qablikum, nga bwe kwalaalikibwa ku baakulembera la'allakum tattaqun, sobole okubeera mbatya Allah subhanahu wa ta'ala. Nekirabika nga baganda bange asiiba alina kubanga musiraamu akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratu An-Nahl, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun, yenna akola emirimu emirungi emituufu ng'agikola musajja wa mukyala ng'ekigimukozesa wa huwa mu'minun, nga mukkiriza, yakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tujjamu obuwangazi obulungi, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, era tujja musasula empeera emirimu gye emirungi gyabadde akola wano ku nsi. Nekyabika baganda bange okweteekateekera Ramadani okusinga bakubiriza
okweteekerateekera okuteekateeka enzikiri zaffe. Ddala olaba olimbagwanidde okusiiba banedda. Ddala omwezi guno gwa Ramadani mwezi gwa kusonyiwa mazambi. Olimu tefutefu Allah okusonyiwa oba nga omuzambi omuzanga omwezi gunaggwako ddemu. Twebaza abeerwanako mu nnaku zino ne bawubwa abakyala. Newankubadde omusiraamu talina tawubwa Ramadani. Naye twebaza okwekuba mu mitima ne bagamba nti njogedde Allah ebbanga lyonna oba mwaka mulamba sijja kwonoona kusiiba kwange oba oli akusiiba okujja kuza obutansangawo. Neetereza ne munne ne basala amagezi agabawuwa. Wa hadha khairun, kirungi okukamala. Newankubadde tugamba nti omusiraamu yenna baganda bange tabeera na mukyala nga tibamumuwa nti yamuwa maharege. Naye akristi kale beekubye mu mutima kubanga waliwo muffe abasiibi nga era bakola nteekateeka yakuwummuza mu mazambi ago naye nga enniya weeriyo gaddamu nga Ramadani awedde. Oyo aba teetegekedde mwezi gwa Ramadani. Ramadani ebeera entandikwa ey'okwekyereza wakati wo nani ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ebeera entandikwa y'okulongoosa wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ebeera entandikwa y'okubeera nga ova ku sigala gobadde onywa abanywi basigala. Ramadani ebeera entandikwa eya okuleka okunywa enjaga abaginywa. Ramadani ebeera entandikwa y'okubeera nga awadde omukodo agaba. Ebeera entandikwa y'okuleka zina gobadde okola okuva lw'owooye. Ramadani ebeera entandikwa y'okuleka buli lyomanyi nti zambi weetereza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Lwekyo baganda bange kibadde nga madkhal buyingiriro mu musomo gwaffe. Mu ddakiika zino enfunda musomo gwaffe ngenda kujjukiza ku kigambo mu bimu ku bitendo by'abatukulembera abalongoofu batya baba bakoze emirimu okubanga tegikkirizibwa. Alwajalu walkhawfu min adami qabuli al-a'mal. Alwajalu walkhawfu min adami qabuli al-a'mal. Ekyo kimu ku bitendo ebyamaanyi ebyewebanga ku buli ennaayitibwa nti mudduwaani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Buli atwalibwa nti muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala aba n'okutya ku mirimu gye gyakola. Atya ebintu bina. Atya mu byatya ebyo bina, atya ku mulimu gwe okubanga agukoze ne gutakkirizibwa. N'amaanyi ge gataddemu n'okutawaana kwe kyava agukola nga agulongoosa obudde buleme kufattayo. Okutya kuleetera omuddu okulongoosa omulimu gwe kubanga amanya akadde bwe kagenda tekagenda kudda. Ekyokubiri, okutya okwo kuleetera omuddu okwanika emikono ewa Allah subhanahu wa ta'ala ng'asaba Allah akkirize. Okutya okwo kumuleetera ekyokusatu okwetoowaza eri ebitonde. Bw'abanga emirimu gy'abadde akola ayamba na kugasa bitonde kubanga akimanya empeera si ebigenda omusasula. Wabula omusanga mwetoowaze ate ekigenze walamu n'okubanga yalongooseza. Twalabako ku bagagga ab'amaanyi nga yennyini yagabuula ate abamukyalidde. Omugagga nga yennyini bw'agenda mu haramu omusanga akulukusa amaziga, omusanga misikini asembayo naye nga ate mugagga. Alwajal wal khashya, okutya olw'okumirimu gy'okubanga tegikkirizibwa. Omusanga yatawaadau linnaasi, yetowaliza abantu kubanga akimanyi talina kyali. Era mu ngeri y'emu mulimu kubireetera abantu okwekuza, takabbur, n'okwemanya, n'okulangira abantu abamu bwe bakoledde ebirungi, n'okwogera ebitagwanidde, kwe kuba nti bakimanyi nti baddu baani, kwe kuba nti weerabidde nti baddu baani ba Allah subhanahu wa ta'ala. Naye omuntu bw'akimanya nti huwa abdun lillah, muddu waani wa Allah subhanahu wa ta'ala, ateekeddwa okubanga yatawaada lillah, yetowaliza Allah. Kati ensonga ffe olwali gye tugenda okusomako yeeyo.
lwaki omuntu yandibadde awanika emikono n'asaba oluvannyuma ng'asaba Allah akkirize oluvannyuma lw'okuba nga akoze ibaada? Lwaki omuntu amala okusaala n'agamba astaghfirullah, yeesagfuza ate nga atava kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga nabwe byayigiriza? Ebyo byonna idhaaru iftiqaari ila Allah, kwolesa bwetaavu bwe eri Allah, oleme kweyibala na mirimu gy'okoze. Kubanga limadha tastaghfiru, lwaki okola istighfar? Kubanga nawe kakasa tosinziza Allah mbutufu omusinzanga bukyandigwanidde. Lwaki omuntu agende manju n'avayo n'agamba astaghfirullah ng'avudde manju? Amanyi baba ensonga bbiri ezimu ku nsonga nti akabanga komaze manju tobadde tutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, obadde mukendeevu. Ensonga eyokubiri, tosobola kwebaza Allah, lwebaza lumalayo okumwebaza olw'okusobozesa n'omala ekyetaago kyo mu mbeera erinnomo. Mulabanga ekyokusaaga ogende manju n'omala haja ng'ebadde ekutuulidde n'ogimala bulungi n'okomawo ng'oli nnomo ng'oli muntu era alabikako. Kyengera muganda nkibaliza Allah subhanahu wa ta'ala, kyeva ogamba astaghfirullah astaghfirullah. Abatukulembera balongoofu omuli Ibrahimu alayhi salam bwe yamala okuzimba Kaaba ne mutabani Ismaili basula emiki, baga nti rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim. Bwatyo nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yasabanga ebbanga lyonna n'abatukulembera balongoofu bawanjagiranga Allah akkirize. Lwaki omuddu yandibanjaze Allah akkirize emirimu gye oluvannyuma lw'okuba nga amaze okugukola? Ensonga nnyingi naye tugenda kulaba ensonga emu. Ensonga esooka li anna Allaha, olw'okubanga Allah ghaniyun an a'mali al-ibadi, Allah si mwetaavu eri mirimu gyaffe. Musiraamu obadde okimanyi, twolekera omwezi gwa Ramadani nti okusiiba gwe weesiibira. Obadde okimanyi ekyo nti gwe weesiibira? Obadde okimanyi nti okukubiriza okuwaayo gwe weeyambayamba, nti gwe ne boogaana okuwaayo tolina gwokosa era gwe weekosa wekka? Obadde okimanyi ekyo? Muteeka erimu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ha antum haula, abange mmwe basiraamu mmwe, tud'auna litunfiqu fi sabilillah, mukobola entakira muwe mukubo lyani? Ya Allah. Faminkum man yabkhal, mumwe mulimu abakodowala nga bamukubiriza nga ddala alina n'agaana okuwaayo, n'awoza basaba nnyaabo, basabiriza nnyo bo buli kiseera. Abamu batulangira tebaagala kukola, naye yagamba oba asanze misikini bambi nga mwetaavu, baganda fe abeera ku miryango, oba abeetaavu abeetagisa okumalira ebyetaago, omuntu osanga akodowala ng'akyalina ng'asobola okumuyamba. Allah agamba faminkum man yabkhal, mumwe mulimu abakodowala. Allah agamba waman yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsi, yenna akodowala akimanye nti akodowalira mwoyo gwe. Akodowa kimanye nti akodowa mwoyo gwe. Wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara, Allah mugagga ate mmwe ffe abaddu tuli baavu. Wa in tatawalla, bwe tugaana yastabdil qauman ghayrakum, ajja kubajjawo, ajja kutujjawo ffe atukyusiwanyiseemu abantu abalala, thumma la yakunu amthalakum, balembe bafaanana mu bukodo. Ogaanidde sente zo, Allah ajja kujjawo aleete abanaawe mukooli Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ajja kujja aleete abanaawaayo mu kkubo lya Allah nga tebebalirira. Nolwekyo muganda wange sahibul maal, tolina gwe weweerayo, gwe weeyamba. Osobola okugamba nti obusiraamu butuuse wano nga butuuse ku nsimbizo? Kalla. Waliwo omu gwe nalabako ku social media eyali ajerega abawalimu ng'alaba nti ng'agamba nti baafuna amagezi gagaba maali, tebaafuna amagezi gakola ki? Miskinu. Allah musaasire bambi. Bw'abanga tamanyi, ayinza okuba nga bambi bahaji bangi nga tamanyi ddiini. Arrajulu jahil tamanyi bambi.
tetumusuubira kubanga amanyi gayogerebwa bwola butakola ki butamanya ddiini n'omululu gw'ensimbi ne oluvannyuma ne mulaba ng'avayo nga yeerwanako nti yali ategeeza balooya naye ne balooya era bwe babanga bwe yali ategeeza yali alangira babwereere kubanga bagaba ekyo kyabawandiise nga babalagidde bakole ki. Amma bwe babeera bamaseeka bo balamula nga basinziira kwani ku mateeka gaani ga Allah subhanahu wa ta'ala, tebalamula kusinziira kwagala kwa mitima gyabwe era tebalinaako mutema ku maali eyo. Wa inna min maali eyo bagigabanya nga bagigabanyiza baki ate bantu be bagigabanyiza bantu be. Kakati omusajja ayinza okuba walimu yabalinako bubeezi kantu naye nga walimu yalangira bwabwere emaali bagigabanyiza mukazi we n'abaana be n'abanganda ze mwalimu talinaako ki. Ekyokusatu tali mwalimu asobola kugenda mu maka ga muntu afaanaganako ng'oyo atayagala gigaba. Bameka era abagagga bafudde ng'emaali yabwe tegabidde mu busiraamu. Bw'oba twagala gigaba ng'okisigaza emaali yo ng'omanyi naani ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tali mwalimu agenda kukaka nti gaba emaali tikigaba. Bw'oleka abasika beebuzaabuza era kubanga bangi tubalabyeko baleka abasika bannannyini maali batandika okuteekawo olugezigezi ate nedda emaali nende batagigaba ne bagyegabanyiza nga balaba. Ebyo biri wakati wabwe naani ne Allah subhanahu wa ta'ala. Naye bw'oba wandise ekiraamu n'olaama ng'obusiraamu bulagira emaali egabe mu busiraamu bajjeko omusango. Otalaama omusango guli mu nsingo yo, guli mu nsingo yo. Amma ma yataallaqu bisala, bwebera swala ani gwosayira muganda wange? Gwe weesayira muganda wange, tolina gwosayira mulala. Gwe weekola otya? Eswala yaani yiyo. Bwe kuba kuwa mukyala emigaso gidda gyani? Gidda gy'oli, tolina gwoweera mukyala wo era wosala okukola bwenzi gomanyi. Bwe bagamba nti busiraamu lekako ekirevu, lekera okukalakata ekirevu, musajja gwe tokwata ku kirevu gwantanda bantunulira. Bw'okirekako oba weeyambye, bw'okirekako oba weeyambye, bw'otakirekako bibyo. Bwe tugamba nti omusajja yenna nabbi yasomesa omusajja yenna omusiraamu tayambala lugoye lusuka kongovule ku kawaki, ebeere enkutu, ebeere empale already made, simanyi jini, simanyi suuti, telulina kusuka bukongovule ku kawaki. Bw'okendeeza kikyo goba weeyambye. Oba tokendeezezza mushegedde oba baganda bange. Emirimu gyonna gy'ogenda okukola mu Ramadaani, okwerekereza oyimire tarawih, okwerekereza osaddaake, okusibula abasiraamu, ogenda e Makka, gwe weegenderayo, tolina gweogendera mulala. Oba ogenze emirundi 40 nga bwe beewaana nze emyaka nkoze hijja 40 zizo era ne beewaaniramu tewali asobola kuseetwa kigere wadde lutakuyingiza jjana. Abadde beewaaniramu banafu baalemerwa negenda e Makka bwewaaniramu batagenda Makka olwokuba gwegenze niima kyenjera naye bibyo weewaaniramu babwerere, weewaaniramu bamasakini. Kati emirimu gyonna gye tukola jani jaffe saani si jani. Wano mu basiraamu balowooza nti bayamba nnyo Allah era ng'alaba yina kyakoze. Abadan muganda wange musiraamu, tolina mulimu gwegenda kukola kusinga basahaba radhiwanullahi alaihim. Baganda bange teri bagenda kujja mu umma eno luvannyuma lwa basahaba basukkulume, taliyo. Bali bayowa mubiri emisayi gyabwe gyayiika ku lwa busiraamu buno bwe tulimu olwaleero. Gwe wakaweemeka wakawa omusayi gwenkana wakula obusiraamu, wakateekamu kyenkana kikula obusiraamu, kikyo wakateekamu kula obusiraamu. Ate bali babiteekamu ku lwa Allah atuuka oboogerako mu Qur'ani ng'abantu n'agamba rijalun sadaqu ma ahadu llahi alayhi, abasajja bakakasa endagaano gye bakola naani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gwe wakakakasa bimeka bakakakasa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam alaga enkiza abasahaba n'agamba la tasubbu ashabi, temuvumanga basahaba bange, fa walladhi nafsi muhammadin biyadi, neera oyawanidde ogw'omwe gwa Muhammad
anfaka ahadukum mithla uhudin dhahaban sengo mukumwe asadaka chenkana kano sozi uhudin gazabu ma balagha mudda ahadihim wala nasifa tasobola kwekana kana chuncho mu sababu wadomoto kamukakongovule nebo sadaka chenkana kana uhud ne abasiramu be Uganda bagagga be Uganda babira mukwewana babira muko kulaga nti akoze nyo to nakyo wakoze jamani to nakyo wakoze nocho baganda bange emirimu kyejukola jetukola jani jaffe kyovula bwe nokusaba Allah kirize kubanga Allah gokolera simwetava erimiki erimirimu simwetava erimirimu ulira aya zino nyazoka inshallah zijja kumalira aya soka elimu suratul Luqman aya soka elimu suratul Luqman Allah agamba wa man yashkur yenebaza fa inna ma yashkuru li nafsi yebaliza muki yenebaza Allah namusinza yebaza Allah kumwe biyungo biyungo Allah kwe biyungo nakwa amaguru nakwa emikono nakwa amaso nakwa no musinza ngo mwebaza Allah so chokola kigasa gwe Allah subhanahu wa ta'ala kubanga kwebaza Allah zimuko ibada yenna yebaza Allah yenna asinza Allah asinziza mwoyo gwe asinza kusinza kwe webaza Allah ochekwe kigasa gwe osadde kigasa gwe osibye kisiba kuko Allah nagamba waman kafara ate najema nabakanye bengera bya Allah nabikosanga bwayagala fa inna Allaha ghaniyyun hamid Allah yemugagga atenderezebwa yenna akola emirimu emirungi akolera muki mwoyo gwe agano kola Allah mugagga simwetaavu Allah mugagga atenderezebwa abagagga bonna be mulaba ku nsi baganda bange bugologosi bonna abagagga mulaba kuki ku nsi bonna bugologosi ani mugagga Allah subhanahu wa ta'ala lwaki kubanga obugagga bw'ebitonde byonna bukomeke Allah gaba bulekedde bukomekebwa n'entuuko ze bwafa abakyali mugagga bamekambe tulabanga bagagga ng'oluvannyuma lw'okufa bamasakini abasembayo bafana amabanja n'okulyaza amanya nga mukabuli bagenda okuba masikini abasembayo kusinga badde mugagga ate bamekaba tulabe masikini abasembayo nga basiba njala basula njala naye nga mukabuli ate bagagga kubanga bakola ne betwaliza Allah ne bakola ekibagenda okukola mu maaso ga Allah nga bagenda ko bagagga bamekambe tulaba nga mugagga ku nsi alina buli kimu wa huwa miskinun inda Allah nga ye miskini asemba mu maaso ga Allah bamekamba bagagga bafudde nga bakafiri mukakasanta bakafiri bakwesimu oluvannyuma lw'okufa kalla yenafira ku bukafiri oluvannyuma lw'okufa teri kwesimu ekisinga okukwasa ennaku kubanga omusiraamu wegomba omukafiri ekisinga okukwasa ennaku kubanga omusiraamu yegomba omuki omukafiri oba omwegombako obugagga oba bukafiri ng'omanyi n'agaba obugagga omugagga atenderezebwa ani Allah subhanahu wa ta'ala nolwekyo abagagga bonna betumanyi bugologosi teri mugagga wano ku nsi agenda kuba mugagga kusinga Qarun Allah gayogerako mu Qur'an teri mufuzi mbafuzi wano ku nsi agenda kusinga Sulaiman Allah gayogerako mu Qur'an bonna abafuzi bonna temuli bonna bali bugologosi Sulaiman yali omufuzi ayogerwako yafuga ddala ensi nekakasa nti mufuzi era afuzi nolwekyo Allah agamba nti mu suratu eyo mu suratul Luqman wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi eyebaza Allah asinza Allah akikolera muki wa man kafara ate najema naga nti batwale eri nabo fa inna Allaha ghaniyyun hamid Allah mugagga atenderezebwa gwali miskini kikyolina nga kikyolina nga kikyo magezi gazikola ensimbi obadde olina omukono mu kuziweza
obadde okola nnyo oluza zijjala kukola nnyo zijjala kuba nti oli mugezi zijjala kuba nti wasoma nnyo Allah yagagaza gawayagadde bameka mbagagga nga tamanyi kuwandika linnya lye saate era bameka mubasoma nga tebalina nga bayivu nga tebalina gwe kikyannyo ekyenjawulo Allah kwayisiza okukwase bwabanga Allah takwagaliza bulungi nolwekyo mujjukire Allah subhanahu wa ta'ala mumwebaze babakusabanga okuwaayo ng'olina wangayo kubanga gwe wukola otya weweerayo bw'onoojeema Allah subhanahu wa ta'ala mugagga twalete aya eyokubiri ejja kuba mu suratu Az-Zumar Allah subhanahu wa ta'ala yagamba in takfuru fa inna Allaha ghaniyyun ankum in takfuru fa inna Allaha ghaniyyun ankum aya 7 Az-Zumar aya 7 eyiru kumandoza aya naam Allah agamba fa in takfuru bwe mukasalawo ne mujeema aya 12 bwe musalawo ne mujeema Allah subhanahu wa ta'ala mugagga mujeemye mukola mazambi babakubiza okusala muganye babakubiza okuwaayo mulemedde ensimbi zammwe muganye okukola hijja muwoza budde Makka naku nyingi weeks 2 ezo nyingi nnyo ndi bize bwe musalawo ne mujeema Allah mugagga ate wala yarda liibadihi alkufur Allah tabagaliza kumujeemera wa in tashkuru nebe munamwebaza Allah ne mumusinza yardahu lakum ajaba sima bwe munamwebaza Allah ne mumusinza ne mukola byagala ajaba sima ate mukubasiima basasule muki empeera kyenjagaddemu Allah agambe in takfuru bwe munasalawo ne mujeema ne musalawo kusamira ne musalawo kukola bukaafu ne mukodowala ne mugaana okusaala ne mugaana okusawala omusiraamu nga ye talina nanniyo esiiba ne mulemera ku bwenzi ne mugaana okwowa abakyala ne mutulekera tarawiya ne mugaana okujja okusaala ne mugaana okusoma Qur'ani ne mugaana fa inna Allaha ghaniyyun ankum Allah si mwetaavu gye muli fa inna Allaha ghaniyyun Allah si mwetaavu gye mukola ki walwayi nendowooza nti Allah mwetaavu gye tuli Allah si mwetaavu gy'oli kale kiki ky'olina Allah kyabaakubaako n'obuki n'obwetaavu kiki ky'olina nnyo Allah kyabaakwetaagako ng'ate yakikuwa aya eyokusatu aya tugambye zirinya aya eyokusatu eri mu suratu An-Naml aya 15 Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi yenna asinza Allah asinziza mwoyo gwe asinziza Allah okolera mwoyo gwo wa man kafara atasalawo najeema fa inna rabbi ghaniyyun karim Allah wange mugagga ate mugabi asalawo nebaza Allah natula mu mali natula mu zakawat natula mu sadaqat nayamba bamasakin nayamba abetaavu nasiibula baganda be bimalihi fa inna Allaha ghaniyyun nagaana okukola ebyo Allah ghaniyyun mugagga karimu ate mugabi ajja kwetabala abanakola ebyo wabula wekyona okumanya nti bw'okola emirimu emirungi okoyera muki mwoyo gwo emirimu emirungi gyonna gyokola okoyera mwoyo gwo wabula bw'ojeema kimanye nti Allah mugagga ate mugabi si mugagga nga mukodwa wabula omugagga omuki omugabi Allah subhanahu wa ta'ala aya gyemba nsembyayo ku nsonga eyo eri mu surati Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala situnza ku nabi Musa alayhi salam yagamba abantu be waqala Musa agamba abantu be in takfuru antum wa man fil ardi jami'an abange bana baziraili mbabulire bana baziraili bagambe babulireyo
bwe musalawo ne mukafaara mwenna si mwekka abaana ba Isirayiri wabula n'abali ku nsi bonna ne musalawo ne mukafaara fa inna Allaha la ghaniyyun hamid. Allah mugagga atenderezebwa. Amakulu si mwetaavu era ibada zammwe abadan. Bwe musalawo ne mujeema mwenna Allah si mwetaavu gye muli. Mugagga atenderezebwa si mwetaavu. Okitegedde muganda wange nokyobanga okukola omulimu gwonna gwokola manya nti okukolera ani? Mwoyo gwo. Era bw'oba oganye okukola manya nti ani eryazaamanya? Gwe eryazaamanya. Allah kunakunakumira agamba wama zalamnahum, tetuli balyazaamanya bali walakin kanu anfusahum yadhulimun, wabula bo bennyini beeryazaamanyanga. Allah n'agamba in ahsantum ahsantum anfusikum, bwe mukola emirimu emirungi mba mulongoseza miki? Myoyo gyammwe. Wa in asaat, bwe musalawo ne mujeema falaha, era akabenje akava mu bikola ebikyamu ebyo era kadde eri miki? Myoyo gyammwe. Hadisi eri Muslimu ya Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu etandika hadisi al-Qudusi nga weshiba Allah subhanahu wa ta'ala gamba ya ibadi, yagamba abanga baddu bange inni haramtu dhulma ala nafsi, nze Allah mwe nezizaako obulyazaamanya, nze kennyini nezizaako okulyazaamanya nganze. Waja'altuhu bainakum muharraman, era okulyazaamanya nembutuula wakati wammwe ng'abaddu nga kyaziizibwa. Nolwekyo fala tadhalamu, temulyazaamanyanga, temweryazaamanyanga. Hadisi eyo mpanvu naye njagaddemu bino nga hadisi eggwako. Yagamba ya ibadi, abange baddu bange, innakum lan tablughu dharri fatadhurruni. Mulire nnyo ebigambo bino. Hadisi al-Qudusi eri mu Sahih Muslim. Allah agamba abange baddu bange, temugenda kufuna kukosebwa kuva gyendi nze Allah nga mbatusizaako ekibanakuwaza oba mbatusizaako ennaku. Fatadhurruni, mbonamwe mbeeko kyemukola munkose. Ti abaddu banyiize nnyo era mu kunyiga kwabwe beeko banye tebagenda kusaala mu byesa za kajegere. Mbubanyiize nnyo, mbuyanyiize nnyo tagenda kudda kusaala, tagenda kuwaayo, mbuyanyiize nnyo tagenda kuwaayo. Era sijja kuwa sente zange. Ogwe mekezo toyina genda kufuna, era waliwo muddu waali saidi ze empererwawo, saidi ze waffe empererwawo yalina mukyalo nga mwagala nnyo, balina ne kafasiboni. Baba basale kkubo ng'akajja ku ssomero, emmotoka nebakuba nekuba omwana n'afiirawo. N'anyiiga nnyo n'agamba tagenda kuddayo kusaala. Banyumiza bunyumiza kyafa ekyo. Nga ntagenda kuddayo kusaala kusinza ku Allah kyamukoze naye munyiivu. Ne wayitawo emu neddamu nekuba mukyala naye naakola atya? Abalimu ne bamubuuza kati ogenda kukola ki? Ogenda kwasaamu ggulu, kwabyamu, ogenda kukola ki? Kati gwe ki kyosobola okukola ennyo nti kirume Allah nti omukoze? Tolina. Oba ne mba bitonde bino ebya bulijjo, ebitonde byaffe ebya bulijjo, aba muntu wa bulijjo, oba mujaasi oba minisita oba akola kyakoze nga tolina kyosobola muddiza, ate ne weekalakasa ne bakutwala ne bakuba embooko. Tolina, nosigala kuwanika mikono, Allah yamanyi, Allah tolina. Kataga wala tablughu naf'i fatanfa'uni, tolina kalungi kosobola kufuna kava gyendi oba nkuwadde bugagga mbwe naawe obeeko kyokola onsanyuse. Tolina gyokola osanyuse Allah. Wabula ate nekyoba okoze olwekebaza Allah, era emigaso gidda gyokola otya? Gidda gyoli. Mutule baganda bange, ibaada zonna baganda bange zirina emigaso gidda eri baddu. Twala ekyokolako ekya hijja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam hijja ne umra agamba tabi'u baina alhajji wal umra, mugoberezeganyenga ku hijja ne umra, fa innahuma yanfiyani alfaqr. Ebyo bibiri mukugoba ebwavu bikwata kisooka. Kama tanfi alnar khabuth alhadid, kumanya bigoba bwavu nga bola omuliro nga gujja obukyafu ku byuma.
kubanga omunyago gw'ekyuma ne gubitukuza. Wakadhalika ne hijja ne umra. Walidhalika kyandibadde omukirungi omuntu agenda mu hijja wa umra okuwanjagira Allah amusabe amwongere, rabbi zidini wala tanqusuni, Allah nyongera tonkendeeza, ya Allah ndeeta ku nyumba y'olubeerera. Awulidde ogingane Makka kubanga mukugoba hijja mugoba bwavu bikwata kisooka. Era tetusubira muntu genda Makka nga mwavu, era bugende Makka n'okaabakaaba tena batebaza kyengera kya Allah. Makka tebagenda na nkome 2, tebagenda na mitwalo 5 bakakadde. Onzo ganseka nze bantu alabutwazi neema okufuna akutwala bamekamba walimu nga hijja agisomesa busomesa yegomba kutuuka takolanga atya tagendangayo. Nolwekyo baganda bange okuwaayo goweerayo empera zidda gy'oli. Ibaada zonna ze tukola tunulira udhuhiya kuyida era oba ojja kugula ennyama naye ate Allah n'agamba osale embuzi oba endiga oba ente, ate omala ogisala ng'ogisala ku lwa Allah akumu empeera ate n'okugirya ogyeriire kuba Allah tayagala nnyama wadde omusaayi. Bw'oba omala ogisala ku lulwe ng'akwandikako empeera nga n'okugirya ate ng'ogyeriira. Diini kika kye ejjudde ebirungi. Nobasa omukyala mu halal n'ogenda gyali obulamu ne bukunyumira ate mu ngeri y'emu n'ofunamu ne kiki. Ya Rabbi, busiraamu nga bwagenda wala. Wa fi bid'i ahadikum sadaqa. Sina kyokka n'ofuna ezzadde eddungi erirongoofu ate nalyo Allah n'asigala ng'akuwamu empeera. N'ogwira abantu omugaati oba ekyokulya oba kanyama oba ekintu kyonna ekirungi, Allah n'akuwa buli entonyi gye bateeka mu kamwa oba mugaati oba tosya mugaati, Allah n'akuwamu empeera. Omuntu asoma ebintu nga batakyakodwalira famire ye ng'okimanyi nti n'ebintu by'ogula waka okuliisa abantu ofunamu empeera, aba tukyakadwalira waka be bantu okujja nga talina. N'okyo baganda bange Allah agamba temugenda funa mugaso guva gye nammwe mbweko kye mugasa. Kyava agamba ya ibadi, abange baddu bange, law anna awwalakum wa akhirakum, senga era sose mummwe wa insakum wa jinnakum, mu majini n'abantu, ejini era lisose paka kulirisembayo n'omuntu ali asose Adam paka kwalisembayo kanu ala athiqa qalbi rajulin wahidin minkum, basalawo kuntya, basalawo okukola emirimu gy'okuntya, basala basiiba basaddaka batendereza basoma Qur'an bakola buli kalimu konna akalungi ng'omuntu omu yandikoze nga twali n'omwajeema okuva ku muntu ali asose paka kwalisembayo n'okuva ku jini ali asose paka kulisembayo. Allah agamba ma zaada dhalika fi mulki shay'a, tekira kyongera ku bufuzi bwange ti Allah kati Allah afiring awulira bulungi muli abaddu basaala bonna abantu bonna bali ku biragiro bye, mashallah sala basaala zaabo ate bamala okusaala ate zagenda bakola kyo abasasule. Obwakabaka bwa Allah tebulinga obwakabaka n'obufuzi bw'oku nsi ti abantu ebajjeema ofiringa small n'oyiwa amagye n'okola kyonna nti abantu mubatayize bayinza okuvaako obuzibu. Allah mukoze birungi talina kyewongera ku ye. Alina agamba ya ibada bange badde bange law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari karbi rajulin wahidin minkum, senga omuntu yali asose paka kwalisembayo ejini yali asose paka kulisembayo bonna basalawo kunjeemera nakola bikolobero gwe buli kikolobero ky'omanyi nga babikola mu bungi ng'omuntu omu yandikoze, ma naqasa dhalika min mulki shay'an, tekira kikendeza ku bufuzi bwe. Allah kati afiringa simola abantu bonna bajeemye, abantu bonna tebakyasa, abantu bonna bekobanye baganye okumusinza Allah, tekina kimukola ki tekirina. Agamba ya ibadi, abange baddu bange, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin, senga bange baddu bange, senga omuntu yali asose paka alisembayo majina jini yali asose paka alisembayo bayimira mu lusenyi, fasaaluni, ne batandika buli muntu okulombojja byayagala,
fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu buli muntu mmwe kyalomboze ya Allah njagala obugagga obwa Uganda yonna abukuwa Uganda yonna abukuwa ya Allah njagala obugagga ng'obwa gundi emirundi 10 abukuwa bwate kunakula nkomero Allah gwagenda okuwa ejjana esembayo agenda mu kubusizaamu obwakabaka obusinga okubeera powerful wano ku nsi emirundi 10 ameka ata omuntu agenda osembayo okufuna ejjana ya wansi agenda kubisibwamu obwakabaka obuli powerful wano ku nsi amukubisa emirundi ameka ejjana obwaguga bwayo ggulu na kiki nansi abyogera Allah subhanahu wa ta'ala sabiqu ila jannati ila magfirati min rabbikum wa jannati 'arduha as-samawati u'iddat lil muttaqin u'iddat lil ladhina amanu yitegekeddwa mu baddu abati Allah subhanahu wa ta'ala abasibi abetekera okusoma mwezi gwa Ramadan agamba Allah abaddu ne balombojja buli muntu kyayagala mbawa buli muntu kyayagala kuva ku muntu yalese paka kwa alisema ensi yonna tagaba Uganda bukka n'amajinni gonna naye agamba ati ma naqasa dhalika mimma indi ekyo kina kikendeza ku byennina illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr kujako ko Allah byali nekyo ekiringa ekikenderako ng'abo bonna ebitonde abiwadde byonna ngabo olaba empiso ng'okitadde mu nnyanja akayiso akatunga olugoye nokateka mu nnyanja otuzo tutonnyo otuva kayiso tuba tukendedde ku nnyanja eri yonna bye birungi ebiba bikendedde ke kalinga akalungi kobojja ku birungi Allah byakola atya tumusabe binanyini birungi walidhalika twali nsonga lwaki ologa munno oba muwalana oba mufitina kumugomogera amafukuule ng'omanya amugabiza agabira alyani ali omuyani ya Allah subhanahu wa ta'ala awulidde olwairo bantu batono nnyo bwawulira munne nga amwogerako bambi gundi oyo hasani Allah mwadde sente wa babbi fulani bambi Allah yamuwa wa baba zijjaffe gye tazijja bambega awulidde omuntu asoma bulungi Qur'ani wa maloboozi awulidde Qur'ani tebasoma kutuuka ku sudaisi lazima ageza sajja asome khutuba nnungi bakoppereza asomye nga Sheikh Omar yennyini hakadha agezaako kumusangulawo omenyekera ki ekyo omenyekera ki omenyekera bweri jamani saba Allah ayamwadde asobola kuba n'ebisinga byakoze atya byamuwadde olusikadde kazo kwa tukanatuuka naye nga tojja kusinga nawo ng'akaddeko tekanatuuka butuusi Uganda bwagula kamoroka noganza okuba bwebonero bano baseeka bano abali ku muzikiti bwagula senga Allah musebisa kamoroka bamutabani namugula nga muzeyo tambudde ebbanga namufunirayo kapasa katono avuge muge wa balide sente za William zali dina kati Allah tusasire isawe negenda ulidi negenda bwati baba akona chawe babera seka batali nga bako seka dinani bambazima makanzu kubela nebe zibereza fenge cyuseko seke kazu ngasitanso kuchukako sente zo nabazide sente za umazo nabaziridde sente za dawa nebo gandi dawa iri musete meka dawa iri musete meka bane mula basene ngatusonda bana seko agera kuli akomeka kuzonda bana aliyeko nafe tuliyeko na emirimu sobolo kutambula naye abasiraamu boogera kyo ne boogera kyo naye byonna byogeza buki bukodo owuli nolwekyo baganda bange Allah subhanahu wa ta'ala ne bwawe ensi eno talina kyakenderako kyova olaba naye musabe ajja kuwa tossa mikono saba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatukakasa mu hadisi munaga inna Allaha hayyun Allah wansonyi karimun mugabi nnyo inna Allaha karimun Allah mugabi hayyun wansonyi yastahyi min abdihi akwata omuddu w'ensonyi
idha rafa'a yadayhi ila as-samaa babasudde mikono waggulu an yaruddahu sifra kujiteeka wansi nga talina kyataddemu ekyegeza buli awanika emikono n'asaba Allah nga tasaba bubi tasaba kikyamu Allah mwanukula muzimu ku ngeri mmeka 3 oluusi Allah ayinza okuwa ky'omusabye wano ku nsi oba okuterekera empeera yakyo ku nnaku lwaki ng'alaba okukikuwa wano ku nsi tojja kumalako oba okukyusizamu ekisinga obulungi ng'omusaba bugagga naye ng'akulaba bona ogagga lwogenda fuuka jabba abantu bagenda kubeera ku bunkenke oyinza okufuuka ojja kufuuka omutawaana nga emirembe gyo n'egy'abantu banno kubeera mu mbeera gy'okola otya gy'olimu eya misikini eyabwa masikini eyabwa saabiriina nga we wali emirembe gy'abaddu kati asobola okumusaba n'akukyusiramu ekisinga obulungi mu ekyo sikwogera bubi sikwogera bubi mulaba baganda baffe abalina obulemu bonna abo bano bamuzibe balema tebalina mikono bonna ani musaasi gye bali okusinga Allah ani musaasi gye bali okusinga Allah Allah musaasi gye bali okusinga gwe gogenda omwayo omutwalo nolaba ng'omusaasidde nnyo Allah musaasi omukola ki wali okirowoozezaako nti Allah ayinza okuba ekyo akimutuusaako muganda okutaasa gwe kutaasa nga bakuba mulamba kugwe kweyantandikidde oyo golaba n'omusazi nti oyo abakuba nga alaba eduniya ndikabye Allah alaba emigaso gye kubeera bw'atyo n'abamu ku ffe tugenda kufa nga tuli baavu nga Allah alaba omugaso gwaffe kubeera baki baavu sekangono bwe mala okusomesa mpeyo ka transport ngende ng'alaba wengwanidde okubeera nkume imaani sobole okubeera ku muzikiti musinkane nga nsiime nga senga naagaggawala muyinza okuntayiza nga temukyankwasa senga tikyalabika ennaku nali bize omanye agenda China etinankani babeka betulabye bameka baali obubi nga batya Allah bwe yabasumulula bafuuka bamuki bamutawaana njagala obategeeza Allah musasi kituli okusinga golaba nali ndabyeko Kasiru nga talemwa mukyala abasajja nga bagana Kasiru yabagamba atya Kasiru abagamba atya waliwo omulema wano mumumanyi mulungi mu kibuga wano ng'agula ne bamalaaya temumanyi atambulira wansi naye agenda n'agula yeekola n'agola atya kakati oyo abakuba mulamba n'ebirala efaana bebityo nolwekyo oluusi Allah atuma ebintu ebimu ng'abituma kutukola ki kutusaasira nga naye omulwadde oba munnoogo nga amata oba ekyokula kyonna ng'akyagala nnyo naye omusaya kageza n'akombako ejjiiko y'amateegi musime oba kageza n'akomba ku kide baba ayagala cyane baba afata temumuwa ngekyo mucho okikola kumukola ki kumusasa ni Allah subhanahu wa ta'ala ayina bingi byatuma kulwa kutukola ki bakusasira nga ngendo okumaliriza bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala funikira hadisi ngagamba ya ibadi abange baddu bange inna ma hiya a'malukum emirimu gye mukola emirimu gye mukola egyo jani a'malukum mirimu jammwe osala salayo osadaka kusiba uhsiha lakum mbibaterekera we mukola malaika ziwandika ne biterekwa thumma uwafikum iyyahu vanyuma ngenda bibasasula kwe ngenda okusinzira mbaseko kusasira kwange naye faman wajada khaira alisanga nga birungi falyahmadillah atenderezangani Allah subhanahu wa ta'ala wa man wajada ghaira dhalika alisanga bivude mirimu nga si birungi fala yalumanna illa nafsa alisanga bivude mirimu je nga si birungi atane nyanga mala ne nyanga muki moyo gwe ani nyanga moyo gwe Imam Qatada rahimahullah kyava gamba inna allaha mazima washiwa Allah lam ya'muru al-ibadi bima amarahum bihi lihajatihi ilayhi Allah tatulagira nko kukola mirimu gyatulagira kukola kubanti muki mwetava eri emirimu egyo
Allah tulagira okusaala, okutulagira okumugondera, okulagira abakyala okwebikira, okutwako okusaddaka, okugenda e Makka. Tabitugambanga tikubanga mwetaavu abinako buki. Wala nahahum amma nahahum anhu bukhlan minhu. Ate ne byatuziza tabituziza lwakuba nti mukodo, tiyabituziza lwa bukodo, tiyagaana kulya mbizi nti bukodo. Kati Allah atugaana yakyo jirya. Lwaki agitugaana ogirya? Allah tiyakugana kola bwenzi lwa bukodo, tiyagana bulyaza amanyo lwa bukodo. Akugana kubanga mulimu akabenje egyoli. Bal amarahum bima fihi masalihuhum. Yatulagira byatulagira olwokuba mulimu emigaso egire gye tukola ki. Wanahahum amma nahahum, atina tuziza byatuziza lima fihi fasaduhum, olwokuba mulimu akabenje n'emitaana gye tuli. Nokyo Allah byatulagira okukola emigaso gidda gye tukola ki. Ate nebyatuganye birimu akabenje tuli senga tuba tubikoze eki tubikoze. Lwaki baganda bange, bw'okimanya nti emirimu nkola gyange weetaagisa ebintu bisatu ammanga byebirwa, omanya nti omulimu okola gugwo Allah tagulinaku bwetaavu. Byebirwa temugwamu aya egamba watahsabuhum ayqadan wa hum rukud, ngayogera ku ashabul kafi. Wabalabanga walowoozanga nti batunuula naye nga beebase. Obwedda temuliiwo. Bw'okimanya nti ebintu by'okola jujjo byasitalizimu bice bikakata okukola bibika bisatu, bisobola okukwera n'ebitaano naye njagala bisatu. Tewanvu ya budde zeeka twetagisa kweteekateeka kusingakaawo. Bwemanya nti omulimu gugwo twali nsonga lwaki okujabala, lwaki ojja okusala nga tolina wuzu, ye lwaki osala esala gy'otamanyi, lwaki weefera ddala n'omira musala nga nabyosimu tobimanyi naye tova ku musala n'ekyekigu basudde, lwaki weefera? Sijuga esala jamaani yaani gy'osala longosalira, longoosa ibaada yo, longoosa okusiiba kwo. Bw'oba osaze okusiba nga bw'osamira bwe yabya ennyimba ekikole, naye ani akosebwa? Gwe gatta obusiraamu n'ebisigadde gw'okosebwa. Longoosa ibaada kubanga yaani yiyo tolina gwokwera mulala, buli muntu akola bibye, girongoose. Bw'oba owadde olongoosa ibaada, bw'oba osala longoosa swala, longoosa wuzu, eswala efiira eri longoosa wuzu. Tosala lwa bitonde, bino ebitonde byoyagala bikulabe nabyo byetaavu nga ggwe, bamisikini nga ggwe. Longooseza Allah subhanahu wa ta'ala, talina bwetaavu eri ibaada zo. Barakallahu fiik. Ne bweyiga ekyo kyokka kiba kiwedde. Ekyokubiri njagala bisatu byokka. Bw'omanya bwetyo saba Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kitegeeza ki? Wejjeemu amalala. Ulidde gwe muganda nga aleka ekirevu, alekako ekirevu n'okondeza ngo nolowooza nti eddiini ekoze etya. Ekirevu kya mu ddiini, engoye za mu ddiini, naye abamukuffe olekako ekirevu n'okondeza engoye nga otandika okwebala mbu omujjana. Tonakola jamaani, wakoze eki? Tewali nsonga lwaki taajabu bi amalika, weeyibala n'emirimu gyo. Weetaagisa kintu kimu kuwanjagira ani? Makka ogenze Makka, wanjagira Allah akkirize. Hijja gy'okoze oba umra gy'okoze, amma byokowa nanze nsadde nankani weziti era nze manja Allah ne besiddamu kusaala mbadde nfuna 10 e Madina, mbadde nfuna kiki wakoze. Olwo abazaali ba bagenda gamba ki? Olwo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalekako okusaala kubanga ate nga yasaliranga Masjidi Nabawi yennyini yasomesa ebigambo, yalekako okusaala wadde basahaba be. Wabula ate batyanga nnyo olw'emirimu gyabwe. Olaba ne omubaka bwe yasanyusa awo nga bakyali balamu ejjana, tebasuula nnanga, wabula ate ekyo kyabongera maanyi kugikolerera. Era omu kuba yagambanga yokakasa nga ali mu jjana nga amagulu ge gombi gayingidde kiki? Ejjana. Amma senga mbadde nze n'abanfaanana n'ofuna bufunye obukaka nti wali wa mu jjana, nsobola okuteekawo gupande ogunene nnyo, Habib Abdallah Ali ow'omujjana,
awulidde kenagala edduwa jangu wano seeka asome edduwa yanukulwa aliko recommendation y'omubaka sallallahu alaihi wasallam naye bwe baba recommendinga nga bekweka nga bwekwesi nabbi gwayogera nkonti ogwolaba bwe mulaba mumusabe ku dduwa nga taagala kubeera mu bantu embeera nze teekawo gupande nga gunene nenyambala ekanzu nene nensibako ekitambaala nentuula abantu neŋŋombera neninda abantu kubasabira dduwa awulidde naye bo balinanga okutya Allah subhanahu nolwekyo bwokola omulimu gwo nosaba Allah akola atya kubanga gwokoledde talina bweta waddembe okukiza okukola ki ogaana ate mukimanyi obukende bwe tulina mu kusinza Allah ekisembayo naam ya Hasan ja'alaka Allah Hasan Allah batanakwanuka togwamu ki gwe kimanye nti bulosula emikono okusaba Allah akwanukira muzimu ngeri mmeka 3 ayinza okubanga oyagala bugagga kubanga abantu sibe tusinga okwagala obugagga era bwe businga okusamiza abantu bagagga bale abasamiza bonna abasinga banoonya bugagga n'abaavu bwe bafuna ensimbi basamira kukuuma maali eremikola ki n'abagenda okulima ebijja ne bakola shiriki banoonya bugagga simanya abafu balimu kunyi ebyo byonna Allah ayinza okuba mu mbeera gyakutaddemu ng'ayagala osigale ng'okyaliko muki omuzikiti otuleko mu ddalasa okimanyi wali abasiraamu balaba nti okutula mu muzikiti kwonoona biseera tebalina byakukola batuze muzikiti balina byakukola mala namba otula muzikiti oli bumusoma ddalasa ddalasa kika kyezo gye basoma biki ebitaggwa bamekamba gaganga nti nze sikyamwebaza Katonda nze sikyasaba nebaza buki bebaza mwabakyasa mugende musaale nze kati ngenda kusaala musabe ki ngalaba byaggwayo misikini alaba simwetaavu kusaba Allah amwejjana simwetaavu kusaba Allah kumukingiriza muliro simwetaavu kusaba Allah mutaasa ebintu bya kabuli yala byonna byaggwayo olw'obwongo bwo butono alaba nti byalina ku nsi bimukola ki nekirabyeko abaali balina ensimbi ne bafanga masakini nolwekyo togwamu ssuubi sigala ng'okola otya Umar bwe yategera nti Allah yanukula mu ngeri zimu ku ngeri ezo 3 yagamba nze inni la ahmilu hamma sijaba sikyafayo kwanukula wabula ekigendwa kyange nze kusaba ani Allah subhanahu wa ta'ala naye ebirala bisobola okubaawo tugambye ekisooka okulongoosa ekyokubiri okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ekyokusatu obutaggwamu ssuubi ekyokuna kuzimba mama okwejjamu amaki amala tolina gwotiisatiisa na swala zo simanyi ibada tolina gwotiisatiisa si gwasoose okusinza ani ne Allah tonja mutiisatiisa ne bantu banno bogaziiragaziirako nti olina nnyo imaani yo era egasa gwe tolina gwegasa muki simanyi ogenze nnyo Makka bibyo simanyi era nze ngaba nnyo abasiraamu bawa nnyo bibyo tolina gwokola otya okujjako abasobola okuganyulwamu beebo bowadde naye ate nabo noomala oba noobewanirako nga Allah ibada agikola atya agisazaamu Allah qala ta'ala ya ayuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas nolwekyo baganda bange okusinza Allah kitegeeza kwetoowaza kubeera mukakkamu buteekuluntaza kubanga oli muddwani wa Allah mahama balagta kobeere otya obeere mugagga osigala oli muddwa Allah obeere w'amaanyi g'ebyobufuzi maanyi ag'ebyokulwanyisa amaanyi ag'omubiri osigala oli muddwani wa Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza kwetoowaza mu maaso ge obeere ng'omwawala wamu kumusinza era okimanyi nti byonna byokola okolera ani okolera ggobeka sijja kusingakaawo subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh